tweyanziza nnyo Nsomba ne Bbiira webale kubuuza kibuuzo ekyo. Katugende ku kisembayo ekigenda okuggalawo puroguraamu yaffe agambye ono nno bamuyita Kansiime Agnes. Abuuzizza atya? Kisoboka ku mukolo ogw'okwanjula okugattirako empeta nga tetugenze mu kkanisa nga bwe kibeerawo ku baganda baffe abasiraamu nti lwe bawoowa lwe bagenza okwanjula lwe bakola okuwoowa ekiggweeraawo. Kati nti naffe asobola okutegeka okwanjula kwe bulungi nnyo. Agamba ku lunaku lumu mu kifo kimu n'omusumba ndowooza era ali mu kifo kimu kukwanjula ku mukolo ogwo gwennyini awo wennyini emmere y'emu emmere ye yandibadde ey'okwanjula y'emu y'ey'embaga. Ndabye ekyadduka kati adduka nsaasaanya. Ekikulu nti omusumba waali asobola okututeekako empeta. Kaakati ekigambo ky'obufumbo kirina ebintu bisatu ebikifuga. Ekibi nga tekinnabaawo obufumbo bwali bufugibwa Katonda yekka era nga yabuwadde n'engeri gye bunaafaananamu. Bw'osoma Luberebera 2:24 Bayibuli egamba nti omusajja kyanaava aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we nabo banaafuuka omuntu omu. Eyo dizayini ya Katonda. Era mu lusuku Adeni bw'atyo obufumbo bwe yali abukoze. Era bonna abaali ab'okuba nabo singa ekibi tekyajja baali bakopa patani eyo eya Katonda. Naye ekibi bwe kyajja ne tufuna kye tuyita diversity of cultures. Bw'otunula omunaala gw'e Babeli ogwajja ng'ensi ekyali nto ddala okuva mu mataba, ojja kwetegereza nti abantu baasaasaana. Kati abantu bwe baasaasaana ne babuna mu buwangwa obw'enjawulo gye baalaga. Kati baasaasaana n'ennimi zaabwe. Yes. Ne bakola ennono zaabwe. Ne bakola ennono. Ennono ez'enjawulo ne zitondebwawo olw'abantu okubuna mu bifo eby'enjawulo. Ezimu baatambulanga nazo, ezimu ne zisisinkana be basanze, n'endala nga bwe tuzze tubaawo. Omanye obuwangwa bukyuka okusinziira mu bintu ebikyuse. Kati ebintu ebyaliwo edda mu buwangwa tebikyaliwo. Bw'otunulira obuwangwa obwa Buganda obw'edda mu 1800 tebukyaliwo leero kubanga cultures nnyingi ziyiise muno. Kati obuwangwa bwetabuddemu obw'Abazungu, bwetabuddemu okusoma, bwetabuddemu amawanga amalala. Kakati ebintu byewalowoozanga nti byakolebwanga bwe biti kaakati bikolebwa bwe biti. Nawulirako Kabaka yali tayagala kutambulira ku ttaka. Kituufu. Ng'abantu mulina kweyala ye atambulira ku ttaka. Kituufu. Leero naye kati obuwangwa obwo tokyayinza kubukola. Lwaki tokyayinza kubukola? Kubanga kati waliwo obuwangwa obw'ekizungu obwagenda butuyingira obw'eddembe ly'obuntu. Ne tuteekawo amakooti n'okuwaabira n'ebirala. Kati olwaliro singa agamba nti kankulinnyo ku mutwe nga toyagadde omuwaabira. Abaakutyobodde. Kati mu bintu ebyo byonna tetuga nti culture zino ezijja nga zijja ne ziyingira. Kati obufumbo ne kiva mu kuba ekintu ky'obwakatonda kyokka ne kifuuka ekintu ky'obuwangwa. Obuwangwa butondebwa mu nnono ezizze zisikirwa oba mu kintu ekisinga okukkiririzibwa mu kiseera ekyo. Gwekimanyi nti ababoda balina obuwangwa bwabwe. The border people have their culture. Obwo obuwangwa tebabusikira. Obuwangwa tebabusikira. Naye omulimu gwe bakola gwabawa ekika ky'obuwangwa bwe bateeka okufaanana. Kati era weesanga ng'ebintu babikolera mu buwangwa bwabwe. Si nnono eyasikirwa okuva ku lubereberye. Naye it is widely accepted by a group of people. Kati lwaki ngenzeeko eyo nnyonnyole kino nti ebintu biri bisatu ebikulu mu kigambo kye bayita okukola embaga n'obufumbo. Ekisooka ye Katonda kubanga oyo ye yatandika amaka. Naye amaka oluvannyuma lw'ekibi gaayingiramu ebintu ebirala nga obuwangwa bwe tusikira obw'ennono culture ate n'obuwangwa obuli widely accepted by a community. For example, a church community. Oba okimanyi nti church community erina culture eyogatta embaga. Buli church community erina. Kati nga bw'ogambye Abasiraamu, the Muslims, community yaabwe ey'Obusiraamu erina engeri gye kkirizaamu embaga bwe yandikoleddwa.
era bw'otawoowa ng'oli musiraamu newankubadde nga mu culture ey'okwanjula wagenda n'oyanjula obusiraamu tebukkiriza nti omukazi ye kale bintu bisatu byonna bikulu katulina obuwangwa obw'ekkanisa church ekkanisa ekkiriza nti embaga ekolebwa etya mu nkola yaayo kya omukazi n'omusajja bajja mu maaso g'omusumba nga waliwo n'abajulirwa ne bakwata ku kigambo kya Katonda ne beeyama buli omu okuba ne munne omusumba n'abasabira omukisa ne bagenda kati yo culture iri widely accepted by the church olwo bano abagenda ku beach kati abutujja kati ensonga ez'essatu zonna zirina okussibwamu ekitiibwa amaka bwe gaba ganaabaawo esooka ye Katonda omussaamu otya ekitiibwa ng'okola dizayini y'amaka ge yeetya musajja na mukazi male and female si man and woman man and woman omuntu ayinza okweyita maani naye nga woman nawe sina ba transgender vakera kumakya n'asenguka n'agamba nti newankubadde mbadde musajja naye okutandika n'omwaka ogujjanga lumu bampitenga mukazi era n'omuyita omusajja akusiba kati male and female mu butonde ekyo ekisooka ekyokubiri omu one woman one man okirabye ekyo ekyokusatu nga ne kye bakkiriza kubanga Adamu ne Kawa baali kyekimu nga kyekimu that's how you respect God in giving marriage that's how you respect God in giving marriage then ekyokubiri bwe buwangwa obwaffe ti naye kati ng'oggyeko ekyo naye ggwe ng'omuganda era ekibuuzo ekyo owasa otya nti totwala mwana w'abandi paka ng'omwanjudde omuko n'amukuwa n'owaayo n'enkoko n'osasula omutwalo eyo culture erina okuba respected then ekyokusatu kati ate ekkanisa mw'obironginga ye ekkiririza nti embaga ekolebwa etya nti omusajja ajja n'omukazi ne bajja mu maaso g'omusumba n'akola bati naye erina okuba respected kati ebisatu kasita bisibwamu ekitiibwa that marriage is okay omusumba kyava asooka n'abuyita omuko n'amubuuza obanja omusumba ayita omuko n'amubuuza nti obanja banongera kubagatta naye obadde ogamba otya ate era takoma okwo n'abuuza ebbaluwa ebasemba okuva mu bazadde weeri takoma okwo oyinza okwekobaanga ne munnyoko takoma ku ekyo n'abuuza n'ekigambo kya Katonda bano bazze babiri ti ye mukazi na musajja nti ye bakkiriza kyekimu nti ye bayibuli eritiiki eyo n'agiwummuza kati n'agenda ku buwangwa n'abuwummuza nakati naffe ng'ekkanisa tukola bwe tuti kakati ekibuuzo kye yabuuzizza twagala tukimuddemu mu ngeri eno nti singa oba oyagadde okukikola bw'otyo ebyo ebisatu kasaiba nga bisiddwamu ekitiibwa tetukulinaako mutawaana ekizibu kiri kimu kati waliwo ekituyita the laws of the land amateeka ag'ensi ago nno gajja mu buwangwa buli widely accepted ting'oggyeko kalukya zaffe enfundafunda muli bye tuyita constitution z'amawanga kati constitution y'amawanga eyogera ki ku bufumbo that's a factor yolina okukonsidalinga kati gwe ayagala okukugattira ewammwe gye mwanjulidde olina okugoberera amateeka g'eggwanga ekyo bakikolere n'owa biiki n'omulala yenna olina okugenda ewa minisita n'akuwa olukusa minisita n'agamba nti abo bagenda okukwanjulira nzikiriza bakugattire nawo era ebbaluwa eyo n'ogireeta teba ne minisita olujja lw'ewange alugazeetinze for these 2 hours okubeera marriage center bw'oba toleese ebbaluwa eyo tetusobola kugattira w'oyanjulidde naye bw'ojja nayo the laws of the land have accepted ffe tulina mutawaana toli omu n'omusajja si omu toli mukazi na musajja toyanjudde mu bazadde minisita takubadde ebbaluwa tukugatte omusumba gajja kuwa mukisa taba na mutawaana so mubufunze kasita ogoberera enkola eziteeka okukolebwa there is no problem okugattira ye bakwanjulidde obuzibu kugamba okugattira ye bakwanjulidde ng'akwanjula ayanjula mukazi waakuna awo kiba kifudde kwe kugamba okikola ekyo nga gavumenti enaba ku gazeti nga kifeebyo byonna bikulu naye bwe tukizuula tewali buzibu biiro biwulidde munnange oba kyoyagala
enkola ogitegedde ekyokugoberera musumba toyanza nnyo toyanzeege tubiwadde obudde kubanga bibadde bikulu naye puroguramu ebadde nnungi toyanza nnyo toyanzeege musumba katugalewo puroguramu yaffe nga tusaba ndoza leero tetujja nakutumira kubanga tubatumidde bonna abatulabye olwaleero tubagala nnyo katusabe mukama tukwebaza olw'obulamu bw'otuwadde ebala okutukuma n'okutulabirira ebala ebigabo byetuyigiriza binyweze mu bulamu bwaffe bituzimbe tuteekateeka olw'obwakabaka bwo tukuume era otulabirire ne wiiki eyo ne tubeerere ya mukisa ku bwa Yesu Kristo mukama waffe bwe tusabye amen.